mu linnya lya Mukama. Mwebale kubaayo. Manya Stephen Senfuma omudduwo ng'olwaleero ntandise emyaka emirala omwaka omulala ogwa 54 egyo gyo Mukama nsobozesezza gituukako gindi mu nkwawa 55 ngitandise nate. Kama tumwebaza budde nga buno lunaku lulungi kawungezi kalungi mu saavisi yaffe eno okuŋŋaana okwawamu kuli mu maka mu kyaki kukyayimiriddemukko katono naye byonna bikola olw'obulungi. Ndi mabega olw'enteekateeka ezo okutaasa obulamu bwaffe obw'omubiri. Gavumenti kye yatugambye kusooka okwewogomamuko. Obumyu n'obukoko obuto bumanyi okudduka ne bwekweka mu ssanja bwabeerawo akabi. Ne Katonda amanyi okukwata abantu be n'abagamba mwekweke mudduka akabi akajja. Saavisi eno ey'olwokusatu saavisi nkulu yakutendeka n'okwogereramu ebintu ebingi bye tulowooza nti bya mugaso eri omuntu yenna n'aweereza Mukama. Mbaaniza mu saavisi eno. Tegeeza munno, tegeeza abali ewala, tegeeza abali okumpi, okutwegattako tugenda kuweebwa omukisa. Tuli ku radio ne ku online mu mawanga bifo eby'enjawulo. Tusaba totya ebigenda mu maaso byonna. Oba oli mwana wa Katonda totya. Yatandika omulimu omulungi agenda gumaliriza. Mbaaniriza kubanga tugenda mu kuyiga era tugenda kuweebwa nnyo nnyini omukisa. Kadde nga kano kabeera kakulukula obulamu bwaffe obw'omwoyo era nga nzikiriza nti si ggwe weetonda, si ggwe weereeta ku nsi, si ggwe wasalawo okubeera omulamu. Waliwo eyakuwunda, eyakusalirawo, eyakubegako, eyakupakira n'apima n'ebiseera ebituufu mw'olina okubeerera mu nsi muno. Era n'essaawa y'okuva mu bulamu bwe n'eba etuuse togenda kayana, ne bw'oliba okayana tagenda kuwuliriza. Kale mbaaniriza mu pulogulaamu eno kizogenda kuweebwa nnyo nnyini omukisa. Okubajjukizaako katono, tuli ku masomo ag'ebiseera eby'enkomerero. Nali ndooseeko ku kirooto ekyankuba entiisa, nali zengebe. Bwe nalaba ensinga edduka ku supiidi ey'ekika ekyawaggulu ennyo. Jjukira twali mu kusaba n'okusiiba, kwali kwa nnaku 3. Ngamba abaweereza tweyawuleko, tusabe tunoonyeeko ku Mukama. Nnaku 3 ziba ziggwako. Twalina ekkanisa yaffe ya Ssubi, twali tusuza. Nnaku ziba ziggwako 3 ez'okusaba n'okusiiba mwe nalootera ekirooto eky'entiisa. Mu kirooto kino naloota nfuuwa eŋŋombe, trumpet nene. Omuntu omu yajja nga yanguwa n'ajja n'aginsimba ku kamwa naye nga tezitowa. N'aŋŋamba fuuwa. Yanteekamu akabaawo mangu, ebirooto byanguya ekintu. Yanteekamu akabaawo ne kampitamu okuva eno paka eno. Okumanya ne kujja mu nda yange nti bye nnaayagala okwogerera mu ŋŋombe ebyo kano akabaawo kabiziyiza. N'ebyanaŋŋamba wano
byenzija okufulumiza mu ngombe eyo okumanya bwe kutobe kwajja ku speed ebintu by'ebirooto birungi. Musajja ono yaleeta engombe nanteekamu akabaawo naŋŋamba matu Steven fuwa engombe nefuwa trumpeting ebwatuka we nagitunuza bwe nti ng'ebire bifuukuuka ng'enkuba egenda okutonnya enkuba embi ennyo kati nga bwe nfuuwa ebire bifuukuuka ensi etandika okudduka paati eyo yokka naŋŋamba ogwokubiri kyuka nenkyukira sayidi eno kati era ebire ne bifuukuuka ensi eringa etandikiriza bweti naŋŋamba ogwokusatu n'ogwokuna ngenda okumaliza okufuuwa bwenti ng'ensi edduka ng'abantu buli muntu takyalina wayina kwekwata agwa asitukadduka abasayidi eno badduka badde n'abeeno badduka badde n'abeeno badduka ng'akavuyo akanene nnyo kyokka nga n'eggulu libindabinda nange nenjagala nziruke naye nga simanyi wa waakudda abantu batomeregana emiti gidduka ensozi zidduka nga walabika agenda okubwatukawo ekintu ekinene nnyo amangu ddala nenva mu kirooto nga ntidde nkankana era navuzuukuka nga ndaba n'enseera ekyadduka bweti neneekwata bwenti nentya oyo eyali ayogera nange eyampa eŋŋombe nga mpulira presence y'omuntu atiisa naye nga nti omulabako amangu ddala nentandika okwebuuza biki byendoose enziruka ensi gye yali eddukamu n'eggulu engeri gye lyafuukukamu n'ensi ogugumuka musinde ogw'amaanyi munda yange nafunirawo okumanya nti kirabika Kristo abadde akomawo kati kwe kubeera mu ntiisa eyo byendabye ate mmaze okwevuunula nti Kristo abadde akomawo mu nkankana bwe kutyo okwo presence ya Mukama nempulira ng'enkuba entonnyako presence ya Mukama neyongera okukka kati nkomyewo mu kutegeera kwange neyongera okunzikako ku speed natuuka kiseera nga wendi ntyawo nga ntya kusinza ku kirooto byonna ebikibaddemu nakino ate nzikomyewo mu kutegeera kwange nawulira nga obulamu buntabuseeko natuuka ku ddala nga mpulira aliwo omuntu ankoonako ndowooza ali ofunyeeko ku muntu najja akuyimirira emabbali nga totegedde nga tonnaba mulaba n'osensinga nti waliwo omuntu bwentu be nasensinga nti waliwo omuntu naye nga nti okuzibula amaaso entiisa ekirooto nga buli dakika mpulira kipya nnyo kiramu nnyo nga mpulira ng'ekitabadde na kirooto kati kifuuse kya buliwo kyokka ate nakino kintuuseeko entiisa ennene ey'amaanyi ennyo omuntu ono eyali ankoonyaako engoye ze nga mpulira engoye ze za kitiibwa zizitowa nga njagala nzibula amaaso ndabe ddala ani ono naye ng'ate ntya nga bwenkankana nampita mu ddoboozi n'ayogera ebigambo bino Steven kati no ddoboozi lya buliwo muntu muwulira waali ayimiridde ntyo mutunulako nkankana nampita mu ddoboozi Steven ng'eddoboozi lye lirabika lya muntu ayinayoko ku ebimukosa nga bw'onoolaba omwana akosezza omuntu akulumiza nangamba Steven senga mbadde nkomawo okutwala ekkanisa yange leero badde sikutwala
nebuuza munda yange ani onayogera naye naddamu Steven singa mbadde nkoma okutwala ekkanisa leero gwe mbadde sikutwala nakiddamu ogwokusatu singa mbadde nkoma okutwala ekkanisa yange leero mbadde sikutwala twekubuuza munda yange lwaki nangamba bino byolowooza mu mutima gwo omutima gwo gujjudde bino n'atandika okusoma omutima gwange Steven omutima gwo gujjudde obutali butuukirivu bwe yayogera ku gujjudde neerabirawo ddala nga bulijjo nzijjudde nangamba ojjudde omutima gwo gujjudde amalala buli kiyakoonako bw'ati nga nkirabira ddala ekyo kumpi mwana gwe mbadde nnyonsa Steven omutima gwo gujjudde okwenyumiriza nga nkirabira ddala nzenna zijjudde ekyo Steven ojjudde obusungu nga bwakikoonako obiraba ate nga byanjawulo ng'osobola okumanya nti kino busungu gano malala ng'obyawula nga bw'onooyawula abantu abatudde mu kyaki ti ono gundi buli kimu kyawukana n'empisa zaakyo n'endabika zaakyo n'empulira zaakyo n'agenda ng'akoona ku bintu bingi naye nga buli kyanokukoonako nkiraba buli kyakoonako nkiraba ayogera ekigambo nti ojjudde obwenzi ekyo bwe yakikoonako nalwawo kikkiriza kubanga nali neerowooza mbu nakyuka okusinziira ku njaga gye nalimu n'abawala be nabeerako nabo ate nga ndaba kasookedde nga ndokoka siddangamu kugira nga neerowooza ndi bulungi kati nze nali nkibalira ku sayidi eri kati mundaye kwe kubuuza ate nayenda ddi kuba nze nali neepimira ku kiri nga sinnaba kulokoka abantu be nabeerako nabo naŋŋamba nti ojjudde obwenzi omuwala bw'ati mu kifo bwe kiti ogonooza gwali mwaka gwa kyenda nejjukira ndokuka mu 86 omuwala bw'ati mu kifo bwe kiti wamuyinako birowoozo ki ng'omuwala oyo mujjukira bulungi kifo kiwa nga kiringa ekyabaddewo ne leero n'aleeta omuwala omulala omuwala bw'ati mu kifo bwe kiti wamuyinako birowoozo ki ne mujjukirira ddala bulungi n'amenya omuwala bw'ati mu kifo bwe kiti balala ayogera bawala banjawulo bwe ndokka mu 86 twatambula oba natambula nnyo genda mu byalo ng'emitiyana netandikayo ekkanisa nenziruka okugenda e Bugerere netandikayo ekkanisa Bukolotaawo waliwo ekkanisa ne tugibeeramu kati ebifo ebyo byonna gye nagendanga waabangayo abawala b'otunulako ne bakkuba naye n'okisirikira n'okimira nga bwe balowoozaako bwe ndiba ntusiza okuwasa maybe nyinza okuwasa ono ebirowoozo byabanga bitambula bwe bityo bibuuka ku ono bigenda ku oli biva ku ono bigenda ku oli kati abawala baali bangi nga ku abo tewali n'omu gwe nagambako kigambo kyonna naye nga omutima gwakubwa nabasiima mu birowoozo n'embendako Katonda be yali anenye eno muwala bw'ati wamuyinako birowoozo ki n'amenya olukalala lw'abawala bayitirivu kati bwe yali akyayogera muwala bw'ati jjukira ebyo byonna bye njogera ng'amenya kuva mu 86 wonna we naweerezanga mu njiri nga n'ebyo mpeereza mu njiri nga naye na bino gye bintomerera n'atuuka ku bawala abaali mu kyaki muzengebe
nali siri mufumbo ebyo byonna byamenya abo kati watuuka mu Zengebe mu kanisa mwe yansinkanira akuŋŋamba ebyo yamenya abawala naye nga ku bonna tewali n'omu ayinza kuyimirira n'aŋŋamba nti alinako ensonga tyoba nali mugambyeko ng'okwefuga eri abantu ekyo nakikola naye ng'okwefuga eri ye nga ndaba ndi mwenzi bwe yatandika okumenya asooka owookubiri owookusatu owookuna owookutaano owoomukaaga kumbe buli muwala alabika obulungiko namulowoozaako nabwatuka n'enkaaba ngamba Mukama bulijjo kino kiyita bwenzi nakaaba nali nfukamidde nekwata ku mpagi n'enkaaba nakaaba nempulira nga embiriizi zinnuma amalusu n'amaziga n'eminyira byegatta naye nga siina n'amaanyi geesangula nga ndaba nawambwa amalala nawambwa obwenzi nawambwa oluyombo nawambwa obusungu nawambwa okwenyumiriza kyokka nga ate okuva mu 86 enjiri yange yabanga bino byankomererawo kugenda mu ggulu bannange mweteeketeeke Yesu akomawo nga mu bantu ndi mutuukirivu ng'eri Katonda si bwe nti bwendi natandika okukaaba nga ngamba Mukama kitegeeza sirokokanga nako leero bw'olaba nga nteredde nyamba onzigye mbulamu natandika okwebuuza ani yayogera nange natandika n'okubuusabuusa ani abadde ankozesa ku buvundu bwe buti bwe nnina kyokka oyo yali ayogera nange nga mpulira presence ye ekyaliwo nga mpulira tannaba kuvaawo ntya n'okuzibula amaaso kuba nali namusomako nga n'okumubuulirako namubuulirako ayinenne amaaso nnimi za muliro ebigere bye kati nga ntya okuzibula amaaso ndi mwononefu nnyo nakaaba nawulira nga omutima njagala baguggyemu agutwala agubaage aguggyemu ebizimba by'emize gyonna egyo gye njogeddeko bajyannenyeza agunziriza ntwala nzige mbulamu nga mpulira sikyasobola kubeera mulamu amaze okukaaba wakati mu kukaaba yennyini yayogera mu ddoboozi Stephen sirika njogere naawe eddoboozi lye lyansirisa mangu ddala be cupu n'ensirika nga ninga gwe bataddeko ekiwero ng'omutima gwali gusirise naye ng'amatu gange gawulira n'aŋŋamba nti nga bwe nkusanze abantu bange bwe batu bafaanana banjagala Mukama banjatula n'emitima gyabwe gikyali mu miwambe Stephen nga bwe nkusanze nkutuma eri emitima era ngenda kukukozesa nnyo nkutuma eri emitima genda oyogere eri abantu bange tobasalira musango nga bwe nkusanze bwe batu bafaanana noonya nnyo weetoowaze era okkirize nkole ku mbalayo oliyamba abantu bange genda gye bali bw'onoobanga oyogera nabo nze Mukama nze mwene njanga kukka wansi njogere n'abantu bange n'agamba nina abalonde bangi mu bifo eby'enjawulo naye bafaanana nga bwe nkusanze mu mawanga naye wonna gy'onoogendanga njagattanga emitima gyange emitima gyammwe nabo era muno nkolera omulimu ogw'ettendo
Kaali kaseera kantiisa. Nangamba weetowaze nnyo. Ngenda kukozesa nnyo ositule bangi bategeera okuyitibwa kwabwe. Lwaki eyo natugenzeeyo kwagala kulaga nti bwe tuba twogera ku nnaku zino ez'oluvannyuma mulimu ekigambo ekya weeteeketeeke. Byemu ku bintu byenzijukira buli byenzijukira olunaku olwo bwe namusinkana ng'ensi edduka. Bayibuli ekyogerako mu byawandiikibwa nti okudda kwa Yesu ensi n'eggulu bigenda kudduka mu maaso ge. Kubikkulirwa essuula ya 2 olunyiriri lwa 11. Nendaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru, n'oyo yali agituddeko eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge, era tebyazuulibwa na kifo. Njagaddewo ekigambo eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge, era tebyazuulibwa na kifo. Nendaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe, ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Lwaki eyo natugenze okwagala kulaga nti tuli mu nnaku za luvannyuma. Bino ebyensi okudduka, eggulu okudduka, ensi okupangulukuka mu nnaku ez'oluvannyuma byemu ku bintu ebijja okubaawo. Okunonako katono mu lugendo luno nga twogera ku biseera by'oluvannyuma, zino ze zimu ku points ze twakoonako ze nsaba okuddiramu ku katono tulyoke tusimbule tweyongereyo. Twagamba tuli mu nnaku za luvannyuma. Ne twebuuza okuyita mu byandikwa tuzipima tutya tulyoke tukakase tuli mu nnaku za luvannyuma. Bayeremiya bagamba mu bunnabbi bwabwe mu nnaku ez'enkomerero, mu nnaku ez'oluvannyuma, mu biseera eby'oluvannyuma, bo be baali basonga ku biseera eby'oluvannyuma. Bo tebaali mu biseera bya luvannyuma. Ebyensi baali mu biseera batuuka ekiseera ne batuuka mu biseera eby'oluvannyuma by'obulamu bwabwe, naye ng'ebiseera eby'oluvannyuma ebyensi bo ba Yeremiya ba Danieli tebaabiriimu. Nkiddamu, ffe tuli mu biseera bya luvannyuma ebyensi. Ba Yeremiya, ba Isaaya, ba Ezekieri, ba Danieli bo tebaali mu biseera bya luvannyuma ebyensi. Bo baatuuka ku ddaala ne bayingira ebiseera eby'oluvannyuma eby'obulamu bwabwe. Y'ensonga lwaki baatuuka ku ddaala bo ne bamalako ebiseera byabwe ne bava mu bulamu bw'ensi, naye nga bamaliza balagula basonga ku biseera eby'oluvannyuma. Mu Peetero ekisooka 1:2 olunyiri luno lwe lulinga olutulaga nti bwe tubeera bakweyambisa Bayibuli okunoonya enkomerero yatandika ddi, Peetero anaatuwa kyatugamba. Agambye bw'ati, Peetero ekisooka 1 olunyiri lwa 20. Tuli mu kugezaako kunoonya enkomerero yatandika ddi. Lya, nywa, yambala, sanyuka, vuma, tovuma, tambulanga bw'oyagala oba tambulanga Katonda bw'ayagala, oli mu biseera bya luvannyuma. Peetero ekisooka 1:2 yategeerebwa edda nga n'ensi tennaba kutondebwa, naye n'ajja alabisibwa ku nkomerero y'ebiro ku lwammwe abakkiriza. Yategeerebwa dda onyolwa 20, ensi nga tennaba kutondebwa, naye n'ajja alabisibwa ku nkomerero y'ebiro ku lwammwe. Kati okujja kwa Yesu ku nsi, bw'opima ebigambo Danieli byayogedde, biseera eby'oluvannyuma, Yeremiya 5:3, biseera eby'oluvannyuma,
Baisaya biseera eby'oluvannyuma biseera eby'enkomerero abo nanga basonga ku nkomerero erijja enkomerero bweribeze enkomerero kale ate bano bagamba nti Yesu okujja kwe ku nsi yajjira mu biseera bya luvannyuma ekitegeeza okuva Yesu lwe yajja ku nsi bwe pa enkomerero yatandika kikakasibwa ti okuva Yesu lwe yajja enkomerero yatandika eyali point nkulu nnyo gye twakoonako era ne Yeremiya naye n'akikakasa 2:28 endagaano enkadde omwoyo omutukuvu teyaweebwanga abantu bonna yaweebwanga abantu batono ku lw'obuweereza naye Katonda bw'atuuka ku ddala n'ata mu Yoweeri 2:28 mu nnaku ez'oluvannyuma nja kuyiwa omwoyo wange ku bonna abalina omubiri kati okuyiika kw'omwoyo omutukuvu ng'aweebwa buli muntu yenna abooluganda nakyo kiranga tuli mu biseera bya luvannyuma. Yokaana ekisooka 2:18 nkujjirayo ku katono tuyoke tugende ku kyenjagala okukwatako. 2:18 ajja kugamba nti abaana abato Yokaana ekisooka 2:18 abaana abato ky'ekiseera eky'enkomerero. Era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi kye tuva tutegeera nga ky'ekiseera eky'enkomerero. Onawandiikira abaana bato bandiba bato mu by'omwoyo baakalokoka naye tatya bagamba nti newankubadde muli bato mu by'okukkiriza mutambule nga mumanyi nti ekiseera eky'enkomerero ate ng'ekiseera eky'enkomerero mulimu gwe bayisa omulabe wa Kristo. Bamulabula abaana abato bamanyi bali mu biseera bya nkomerero then bamanye waliwo omulabe wa Kristo kye tuva tutegeera nga ky'ekiseera eky'enkomerero. Okunoonyereza kulaga nga Yesu amaze okujja nga alanga enkomerero nti okuva lwe yajja enkomerero yatandika. Yesu amala okujja addayo mu ggulu ebitabo bino bitandika okuwandiikibwa nga wayisewo emyaka 6 okuva ku myaka 657 nga amaze okuddayo mu ggulu ebitandika okuwandiikibwa ngamba ebbaluwa zino. Naye omuwandiisi w'ebbaluwa nga Yesu azzeeyo mu ggulu agamba abamuwuliza muli mu biseera bya nkomerero naye nga waakayita emyaka 6. Bwe kibeera nga liwo nga Yesu yakaddayo mu ggulu nga waakayita emyaka 6 bagamba baali mu biseera bya nkomerero. Ffe abali myaka 22 tuli mu ki? Tuli luddawa? Bo bali n'okutya baatya n'okukankana baakankana n'okubibuulira baabibuulira era baali bamanyi nti Yesu akomerawo mu mulembe gwabwe batambula balabula abaana abato. Ffe abaana abato mu kukkiriza tubagamba biki? Kama akuwa kama akwongerako kama akuwa ekyamagero kama akuwa sente. Mu Italy sente ze tunoonya baasazewo ziyiwa ku nguudo kebeerako ku neti olabe Italy kye yakoze by'obugagga baabijjeeyo ne babiyiwa ku nguudo naddala sente nga bawulira beetamiddwa. Sente bwe tuba nga ze kitu kyabuulira abooluganda tusubwa akaseera akatuufu. Eyali point nkulu nnyo okusooka okulaga nti tuli mu biseera bya nkomerero ne twagala n'okumanya enkomerero yatandika ddi ne tugamba nti yatandika okuva Yesu lwe yajja. Era bwe twazze Matayo 24 bwe tusangidde ebintu ebikulu eby'amaanyi buli mukkiriza eyajja ewa Yesu nga tazze kulya migaati naye nga azze kulya mutima gwa Yesu. Eno message ogyetaaga. Tutadde amaanyi mu kugoba emizimu bannange embeegayiridde tetugisonyiwa tugigobe.
Omuwandiisi omu yabadde awandiika ng'abuuza abasumba babuulira okuwona. Ndowooza baali badde ate bakola nnyo kati mu kaseera kano aka coronavirus. Baali badde bakola nnyo. Naye buli omu yeekwese mu mpuku. Enneweyo katuveeyo. Ne tugamba ntukutte ku nsonga ya Matayo 24. Matayo 24 mulimu ebigambo ebikulu by'endowooza tujja biddira nnyo. Twagamba Matayo 24 tugiwa obubokisi busatu. Akasooka nga tusuulamu ebyo ebyaliwo. Akookubiri tusuulamu ebiriwo kati. Akookusatu nga tusuulamu ebigenda okubaawo. Kati bw'oba osoma Matayo 24 giyitemu ng'omanyi waliwo ebyaliwo ebirwadde ebyamala okubaawo, waliwo ebiriwo kati, wabeerawo n'ebigenda okubaawo. Obudde bwa leero tubadde tukutte ku nsonga ey'omulembe mwe tuli. Omulembe mwe tuli. Tulina ekifaananyi eky'ensolo ng'eyina emitwe 7. Tuddeyo mu kubikkulirwa essula ya 17. Kinteekereyo mangu ddala ekifaananyi ekyo ekya ensolo eyina emitwe 7. Naye nga tebannaba oba nga bakyakikolako mu kubi ogwokusatu yali Babylon, ogwokuna baali Bamedi n'Abaperusi, ogwokutaano baali Bayonaani, ogw'omukaaga gwali Roma. Omulembe gwaffe guno gwe mulembe ogw'omusanvu. Omulembe guno mwe tuli, omulembe ogw'omusanvu ogw'okutuukirizibwa, mulembe mukulu okumanya engeri gye gugatta emirembe giri gyonna. Ensonga lwaki wano tuleese ensolo ng'eyina emitwe 7. Ebina emitwe 7. Wano bakikoonyeeko. Naye bwe tweyongerayo temukoowa Bayibuli zammwe. Olunnyo lw'okkumira be bakabaka 7, 5 baagwa, omu waali, omulala tannaba kujja, era bw'alijja kimugwanira okumalawo ebiro bitono. Olw'e11 n'ensolo eyaliwo era tekyaliwo, oyo naye ow'omunaana, naye ate ye ow'oku7 era agenda mu kubula. Twagambye Roma yali ensolo ey'omukaaga. Olwaleero we twogerera tuli ku mayembe ga Roma, kyekigambo kye nnyinza okukozesa. Bwe tuddayo mu Daniel 7 twalabye ensolo 4. Naye ng'ensolo ey'okuna erina paati gye bayita amayembe 10. Ensolo ziri 4. Bw'oteekako paati y'amayembe tuba tufunye ebitundu 5, oba tuba tufunye bwe buba bwakabaka bwa mirundi 5. Obwakabaka bwa mirundi 5 bwe tuba tutaddeko paati y'amayembe 10. Ye Daniel 7
tunatunuulira olunnyo lwokuna mbwe y'olubereberye yalinga ng'empologoma era ng'erina ebiwaawatiro ng'eby'empungu. Natunula okutuusa ebiwaawatiro byayo lwe byamanyibwa n'eyimusibwa okuva ku nsi n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu n'ewebwa omutima ng'ogw'omuntu. Era laba ensolo endala ey'okubiri yo yalinga ng'eddubu era yali egulumizibwa ku mbiriizi lumu n'embiriizi ssatu nga ziri mu kamwa kaayo n'amannyo nga gazikutte. N'egambibwa nti golokoka olye ennyama ennyingi. Oluvannyuma lw'ebyo natunula era laba endala ng'engo ng'erina ebiwawaatiro bina ng'eby'ennyonyi ku mabega gaayo, era ensolo yalina emitwe 4 n'ewebwa okufuga. Olw'omusanvu oluvannyuma lw'ebyo natunula mu ebyo nayolesebwa ekiro era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa ey'obuyinza era ey'amaanyi amangi ennyo era yalina amannyo amanene ag'ekyuma, yalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo era teyafaanana ng'ensolo zonna ezaasooka era yalina amayembe 10. Jjukira wali zibadde 4 naye kati eno bagenda oginnyonnyola ng'era erina amayembe 10. Nakabira amayembe gaayo era laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono mu maaso gaalyo. 3 ku mayembe ag'olubereberye gaasimbulirwa ddala era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'ag'omwana w'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Boogera ku nsolo ey'okuna twagambye nti tuggyawo obwakabaka 7 buli obwogeddwa mu Danyeri mu kubikkulirwa, ate wano nga tulaba ensolo ziri 4. Wali tubaze buli 7 ate wano tugamba ziri 4. Kati 4 n'7 bikwataganira luddawa? Kyoba ojjukira nti mu Danyeri wano we tuli mu kusoma byali biseera nga abalonde abanunule Abayisirayiri ne ba Danyeri be twogerako nga bali Babilooni. Babilooni kitegeeza nga emirembe giri emirala nga Misiri ne Asiriya wano tebiriiwo, mu kifaananyi kino tebiriimu, naye ng'ate bw'osoma ebyafaayo gyebiri. Kati bwe tuba nga ababala nga tweyambisa kitabo kya Danyeri tuba tulina kunyweza nsolo 4. Yefaanana ng'empologoma lw'enyo olwokuna, efaanana ng'eddubu lw'enyo olwokutaano, efaanana ng'engo lw'enyo olw'omukaaga, n'eyo ey'omutawaana eterina linnya naye ng'erina amayembe 10. Kale kitegeeza bwe tuba tuyambisizza nnyiriri zino, Misiri ne Asiriya tuyinza okusooka obiteekako wabbali ne tweyambisa Babilooni, Bamedi, Bayonaani n'Abalooma. Nkiddamu, bwe tuba tweyambisiza bunnabbi bwa Danyeri mu 7 okuva ku Olwokuna, tusooka kuggyayo ensolo 4. Tuba tuggyayo Babilooni we bawandiikira bino, ne tuggyayo Abamedi. By the way, okutandika enkya n'okweyongerayo tujja kukyalira buli ggwanga kwaga amawanga tulabe n'emize gye bajja nagyo.
buli ggwanga n'emize gyalyo. Babylon, Bamedi, Bayonani ye Greece ne Roma. Kati Roma we yakoma ng'ensolo ey'okuna. Roma we yakoma United Nation. Wano kibayisa amawange amayembe 10. Amawanga gakirimaanyi awo we gatandikira. Kati United Nation ebalibwa okubeera ng'etudde ku nsolo ey'okuna kwetudde. Omusingi gwa United Nation y'ensolo ey'okuna ey'omutawaana. Ensolo ey'okuna ye Roma, naye katuli ku paati y'ensolo ey'okuna, paati y'amayembe 10. Awe tuli. Era kino tunaakikyalira mu kitabo kya Daniel sura ey'okubiri. Tosobola kwogera ku Daniel 7 n'otonona Daniel sura ya 2 oba tokimazeeyo. Bw'obeera wakusika nkomerero ogikamula ogigatte oginyweza ogiggyeyo mu kifaananyi kyayo. Daniel sura ey'okubiri nkulu nnyo ekifaananyi ekyo ekirimu. Daniel sura ey'omusanvu nkulu nnyo. Kubikulwe sura 17 nkulu nnyo. Kubikulwe sura 13 nayo nkulu nnyo. Kwogenda ng'oteeka n'ebitabo ebirala ebigenda binywezanga Matayo 24. Ebitabo ebyo byemu ku bitabo ebigezaako kuŋŋaanya ne bijjayo ebifaananyi ebyetaaga okugatta tuggyemu ekifaananyi ekiramba eky'ebiseera mwe tuli. Ky'oba omanya message eri mu Daniel 2 yali message okuva eri Katonda ng'agiwa kabaka Nabukadneza ow'e Babiloni. Yali direct. Katonda ng'amulaga nze nakuyita okubeera kabaka, nkuwadde ekisa. Mu byandikwa Katonda Nabukadneza amuyita na muweereza we. Ndowooza Yeremiya 25 essula ya 25 essula ya 25 n'eya 26. Katonda amaliza agamba nti nze nakola ensi n'ebigirimu byonna. Era bwe mansazeewo giwa omuntu ngimuwa agifuge n'ebigirimu. N'akaseera kano kennyini nti otyo ensi nsazeewo. Ndowooza essula ya 26. Essula ya 20 essula ya 27 onyulwa 6 nti ne kaakano mpadde ensi zonna mu mukono gwa Nabukadneza kabaka w'e Babiloni omuddu wange. Era muwadde ensolo ez'omu nsiko okumuweerezanga. N'amawanga gonna ganaamuweerezanga ye ne mutabani we ne mutabani we okutuusa mu biro eby'ensi ye bwe birituuka. Kale amawanga mangi ne bakabaka abakulu ne balyoka bamufuula omuddu. Mu Yeremiya 27 onyulwa 6 Katonda agamba Babiloni Nabukadneza muddu wange muweereza wange muwadde byonna abifuge. Oba osomye Yeremiya 4 onyulwa 30 Katonda asobola okusalawo naawe omuntu obukulembeze nga teyeesigamye ku butuukirivu bwe. Balinayo teriyo omuntu Mukama gwe yayitanga mutuukirivu. Taliyo. Kati Nabukadneza atongozeddwa okubeera omuddu wa Mukama. Babiloni ngiwadde obuyinza efuge. Kati nga bwe neeba efuga n'Abayisirayiri Katonda bagamba baana bange agenda batwaliramu. Kati lwaki eno tugenzeyo kwagala kulaga nti mu Daniel essula ey'okubiri message eri awo
okuva ku nywa olusooka yali Katonda ng'ayogera n'omuddu we Nabukadduneeza kabaka w'e Babilooni amuwadde okufuga ne mutabani we. N'agamba nti abo mbawadde bafuge ekiseera bwe kiti. Tokaayana, Babilooni yali ebaddeko omuweereza wa Mukama. Naye n'agamba nti mbiro bwe binaaba bituuse, then awo birikyuka, ensi ndigiwa abalala. Katonda yazenga agaba obufuzi obwo, n'akkiriza amawanga gafuge, gatuukirize obulungi bwe yateekateeka oba obubi. Ekyo tulikiddira. Kati mu Danyeri essula ey'okubiri, kabaka aloota ekirooto. Ani ayogera ne kabaka? Katonda. Ekirooto kyali kya muntu, ndowooza banaakitwekerayo tukirabe. Kabaka aloota ekirooto kya muntu kinene, kitiisa, kigazi, ky'amaanyi. Naye ng'ekirooto kino kirina ebitundu bya njawulo. Kyali kirina omutwe gwa feeza, ekifuba, ngambye ekifaananyi ky'omuntu. Ekifaananyi kya Danyeri essula ey'okubiri kikyuseemu katono mukama wange. Ekifaananyi ekyo ekiriko omutwe ogwa zaabu, olubuto, ekifuba nga kya feeza. Kabaka ye yakiroota. Kino ekifaananyi kiri mu Danyeri 2, si kya Danyeri. Kifaananyi kya kabaka. Katonda ye yali ayogera naye. Era kabaka bw'azuuka agamba sijja kuddamu kulya mmere paka ng'eri omuntu ambuulira naloose biki. Bannange, ebirooto bwe bityo nze bimpoomera. Baagezaako mumatiza kabaka, tubulira ekirooto, ffe tunaakuwa amakulu. N'agamba nja battira bwerere. Mbagambye naloose. Njagalayo omuntu ambuulira biki bye naloose, ambuulire n'amakulu gaakyo. Bwe kitaba ekyo nja batta, nja kutta. Abasamira nja batta. Kifaananyi kyekyo bwe kityo bwe kifaanana. Kyekyo ekiri mu Danyeri essula ey'okubiri. Danyeri nabo baali bagenda battiramu omutwe guugwo gwa zaabu, ekifuba kya feeza, olubuto lwa kikomo, amagulu ga kyuma, obugere wansi bwa bbumba. Ebitundu n'ebyo weetaaga n'obyetegereza, era n'ebisolo biri ebiri mu Danyeri 7 biibyawo. Mu Danyeri 2 Katonda ayogera na kabaka, kyokka ate mu Danyeri 7 Katonda ayogera na Danyeri omuddu we. Message eri mu Danyeri 2 eraga bwakabaka bwe bugenda ogenda nga buddiriŋŋana paka enkomerero eneebeerawo. Naye ng'eri mu kifaananyi kya muntu, Katonda nga yayogera ne Nabukadduneeza kabaka. Kyokka ate mu Danyeri 7 Katonda ayogera na muddu we. Tinna ebikwatagana n'ebyobufuzi bwe byonooneka, abantu be batagondera mateeka gange na mpisa zange kuzituusa ku bantu ba bulijjo, batuuka ku ddala ne boonooneka nga bali mu offices ennene nti ne babeera ng'ensolo. Kanaalaga obwakabaka bwa Babulooni engeri gye bwayonooneka ne bufuuka empologoma. Danyeri ne yeewuunya. N'alaga obwakabaka bw'Abameedi bwe bwayonooneka ne bufuuka eddubu. N'alaga obwakabaka bw'Abayonaani bwe bwayonooneka ne bubeera ng'engo. N'alaga obwakabaka bwa Looma bwe bwayonooneka ne bufuuka ng'ogusolo gw'omutawaana ennyo. Yawula obubaka bwe bumu naye ebifaananyi bya njawulo. Obubaka bwe bumu bwa Danyeri essula ya 2,
bunnyonnyola bwakabaka bugenda ogenda nga buddiringana paka enkomerero eneeberaawo. Kyokka ate mu Danieri 7 Katonda alaga bisolo. Ebisolo birwanagana, kino kivaawo kino kiddawo, kino kivaawo kino kiddawo, paka enkomerero eneebaawo. Katugambye message esigadde yeemu, just byawudde bwawuzi bifaananyi. Njagala tunuulire Danieri essula ey'okubiri onyirwa 3:4. Waliwo ebintu nga 5 oba 6 byenjagala tunuulire. Era bye tujja okulaba ne Danieri 7 nga biringa 5 era 6 mu ssula ey'omusanvu. Danieri essula ey'okubiri onyirwa 3:4. Danieri yali agezaako okunnyonnyola ekifaananyi okuva ku lwa 3:1. Danieri yatuuse mu maaso ga kabaka amunnyonnyola nti gwe kabaka watunulira laba ekifaananyi ekinene, ekifaananyi ekyo eky'amaanyi eky'amasamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go. N'engeri yakyo ya ntiisa, ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwali gwa zaabu nnungi, ekifuba kyakyo n'emikono gya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo byali bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma, ebigere byakyo ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Ebitundu ebibiri bimeka? Komyawo ekifaananyi kyaffe musajja gwe tulabe. Omutwe gwa zaabu ekyo kimu, ekifuba ekyo kyali kya ffeeza, olubuto lwali lwa kikomo, ebyo bibeera bimeka? 3. Amagulu gaali ga kyuma, ebyo 4. Then obugere bwe bw'ebbumba, ebitundu 5. Ku bitundu ebyo 5 njagala twongereko akatundu ak'omukaaga. Twongereko akatundu ak'omukaaga kali mu lunyiriri lwa 3:4. Watunula okutuusa ejjinja lye lyatemebwa awatali ngalo ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne bimenyekamenyeka. Kati kyekitundu eky'omukaaga mu lugero luno lwe tuliko. Ekifaananyi twakisanzeko ebitundu 5: mutwe, kifuba, lubuto, n'amagulu ag'ekyuma n'obugere obw'ebbumba. Ate nno obugere, ebbumba liri kungulu naye ng'ekyuma kye kiri munda. Ako mu kakwate gye tugenda tulina we tujjira ku ekyo. Ebigere bibuzaabuza kungulu bbumba naye munda kyuma. Kyova olaba ejjinja bwe lizze ng'ekitundu ekirala kyo nga tekiri ku kifaananyi, naye ne lizuula obunafu buli luddawa? Buli wano ku bugere wano. Era bwe lyajja lyakompola bugere kopo ne likuba ebbumba ne litwaliramu n'ekyuma ekyekwese, ekifaananyi kyonna ne kiyika ku ttaka bwa. Bye bitundu 6 ebyogeddwa mu ssula eyo ey'okubiri. Na buli kitundu ku ebyo bitegeeza bwakabaka bwe buzze buddiringana. Obwakabaka obwasooka yali Babiloni. Ngamba wano wetusoma mu Danieri 2, Danieri 7, Danieri. Obwakabaka obwasooka tuba twogera ku Babiloni, gwe gwali omutwe. Era ne bw'onooba osomye okukka wansi wano bagenda tandika okumuwa amakulu. Kyokka bwe baba bannyonnyola kabaka amakulu ag'ekirooto bamugamba gwe mutwe, obwakabaka bwo gwe mutwe, gwe oli zaabu, oseba oli wa kitiibwa, oli wa ttutumu, oli w'amaanyi, gwe mutwe.
nga bwabirabye obwakabaka ekifaananyi ky'omuntu kinnyonnyola bwakabaka bugenda ogenda nga buddiringana naye ssebo mu bwakabaka obwo kati gwe mutwe okusinza ku ekyo ekirooto. Nyagadde nnyo paati endala zonna ezizzeeko mutwe Babiloni ekifuba yali ani bana Abamedi balwanyi nnyo abo. Paati y'olubuto yali y'Abayonaani Greece. Paati y'ekyuma ey'omutawaana yali Roma. Kati wali betwalabye ng'amayembe 10 ku nsolo ey'okuna. Ensolo twalabye 4, kati ku nsolo ey'okuna kwe kwabadde amayembe 10. Ate wano ku muntu paati ey'okuna ey'ekyuma kwe kuli obugere 10. Nkaddamu ogusembayo. Daniel 2 ne Daniel 7 ebifaananyi byawukana n'emesegi y'emu. Mu Daniel 2 tusangamu ebitundu 4 bw'oba otaddeko n'obugere bye bitundu 5. Kyokka bw'oba otaddeko ejjinja eryakuba ekifaananyi bye bitundu 6. Naye ng'ali ejjinja si kitundutundu ku kifaananyi naye lizze kuba ne liseseggula. N'ekyo ng'ekifaananyi tukiwa ebitundu 5. Tukiddamu mutwe, kifuba, lubuto, magulu n'obugere 10 kyekifaananyi. Kyokka mu nsolo era nayo tulinayo ensolo 4: mpologoma, ddubu, ngo, ensolo enkambwe ey'omutawaana erina ne paati y'amayembe 10. Katolengeranga ebifaananyi bye bimu, messages ezaawukana. Kati bw'oba oyagadde kugatta ekifaananyi eky'omuntu ekiri mu Daniel 2 n'ekifaananyi ky'ensolo 4, komyayo ekifaananyi kyaffe eky'omuntu n'ekyensolo, bw'oba oyagadde kubikwata oddira buddizi ensolo ezo bw'oziraba 4 n'ogenda ng'ozisonseka muntu. Teebereza wampologoma ng'ayingidde mu mutwe gw'omuntu, waddubu ng'ayingidde mu kifuba, wango ng'ayingidde mu kiwataawawa ne mu magulu awo ekitundu. Kino ekisolo eky'omutawaana eky'amayembe 10 ne kiyingira mu magulu. N'oddira bulyo gali amayembe 10 n'ogasonseka eno mu bugere 10. Ojja kuba ebisolo binnyonnyola bunnyonnyoza omwana w'omuntu yayonooneka kwenkana ki. Singa obadde wakupima bubi na busagwa n'obwonoonefu bw'omwana w'omuntu avudde Katonda, ebisolo ebyo bye bimunnyonnyola. Kati bwetto bwe tuyinza okusooka okigatta, oddire ensolo ziyingize mu muntu omusange ng'atambula ng'osanze omuntu, naye ng'obusagwa bw'alina n'obubi bw'alina ogatta obw'empologoma n'obw'eddubu n'obw'engo n'obw'ensolo eyetetegereka ye muntu omwoyo. Kati olwaleero bwe kibeera nga tuli mu mulembe ogw'amayemba amawanga ageegasse, kati njagala ombulire ku kifaananyi ky'omuntu tuli ku kitundu ki? Kiba kifaananyi kya muntu tuli ku bugere bwa bbumba, awo bwe tuli. Bwe tudda mu nsolo tuli mu mulembe ogw'ensolo ey'okuna n'epaati y'amayembe 10. Bwe kiba olwaleero mu byobufuzi tuli wakati mu mawanga ageegasse gakirimaanyi. Etube tubikiyinza okusooka okyogerako. Naye newankubadde ku kifaananyi batulaze ebitundu ebyo n'obugere 10
njagadde nnyo olunywa lwa 3 baleese ejjinja eryatemebwa awatali ngalo ne lijja likuba. Ejjinja lino si ddala lyonna baali balanga Kristo we yajja ku nsi. Kristo yajja singa tubadde baakumenyaamenya mirembe, Yesu teyajjira ku mulembe gwa Babiloni okujja eno mu luto lwa Mariyamu. Teyajjira ku mulembe gw'Abameedi. Teyajjira ku mulembe gw'Abayonaani. Yajjira ku mulembe gw'Abaloma nga be bafuga. Yesu we yajjira obwakabaka ne buzaalibwa. Obwakabaka bwa Katonda obw'ejjinja lino ettono eryatemebwa. Bayibuli egambye olunywa lwa 3 mu Daniel 2 watunula ejjinja, watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne bimenyekamenyeka. Ekyanda, ekyuma n'ebbumba n'ekikomo ne ffeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekamenyeka wamu ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguliro, ekyanda nga kituuse, empewo n'ebifuumulira ddala bwe kityo, n'okulaba ne bitalaba bbanga, n'ejjinja eryabba ekifaananyi ako nkaagala ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Okuva Yesu lwe yajja ng'omutono, naye yajjira ku mulembe gw'Abaroma nga be bafuga. Abaroma newankubadde balinga abaavaawo naye weebali. Kyokka obwakabaka bwa Yesu busimbye amakanda bulya budda sayidi eno newuwo bwatuuka n'eri butuuse newange gye buli bugenda bulya paka ensi lw'eneezingibwako. Kati abooluganda tuli mu bwakabaka. Tuli mu bwakabaka tokitya ensi keyuuge, leke edduke emisinde, leke egugumuke, sooka omanye waliwo obwakabaka obutakyakyuka, tebukyaddayo. Gwe ne bw'obiba bikulemye n'obivaamu ekifo ekyo eri abantu 7 bagenda okukituulamu. Obwakabaka bwasimba, ebyokutya biveemu, yimirira buyimirizi, onoolaba obulokozi bwa Mukama. Bwe nsoma obunnabbi buno obwa Daniel 2 nengeddemu paati ya Yesu ng'azze ku nsi. Nengeddemu paati y'obwakabaka nga buba buyise ejjinja bwajja ne bukuba. Kitegeeza ebyobufuzi byonna bigenda tuuka ekiseera bikwame ku levo y'ensi yonna, bizingibweko ng'omukeeka. Eyo paati ya Daniel essuula ey'okubiri tulabyewo ejjinja likubye ate likubye bugere 10. Mu Daniel 7 tunaddamu olunyiriri olw'omusanvu tulabe ekiri mu Daniel 2 oba kikwatagana ne Daniel 7. Daniel 2 tulabye obugere 10 nga bukubiddwa ejjinja. Ejjinja ne tugamba yaani ye Kristo. Yesu yajjira ku mulembe gw'Abaroma yasimba, n'olwaleero obwakabaka buli mu kulya mitima gy'abantu. Katulabe ate ekifaananyi ye Daniel kibamulaga eky'ebisolo, oba tulabe naye mu kulaba kwe era mwali mu paati ya Yesu. 7 oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula mu ebyo nayolesebwa ekiro, era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa eyalina obuyinza era n'amaanyi amangi ennyo, era yalina amannya amanene ag'ekyuma. Yalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, era teyafaanana ng'ensolo zonna ezaasooka, era yalina amayembe 10 bagaleese. Wali ku muntu bwe bugere 10. Nakebera amayembe, era laba ne wamera ejjembe mu ggo eddala ettono, ne maaso gaalyo 3 ne gamenyebwa ag'olubereberye ne gasuulibwa ddala. Era laba
mu jjembe eryo mwameramu amaaso ng'ag'omuntu n'akamwa koogera ebikulu. Olw'omwenda ne ndaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula. N'ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira, enviiri ze ng'omutwe ogw'ebyoya by'endiga ennungi. Entebe ye yali nnimi za muliro. Olowooza boogera kwani oyo? Olengera nga Danyeri 2 yayogedde ku jjinja eryajja ne likuba obugere 10, kyokka ate ne Danyeri 7 baleese omukadde. Ebitabo ebimu, message y'emu. Ebinnyonnyola message eno bye biringa ebyenjawulo mu bifaananyi, naye nga message esigadde y'emu. Bwe kibeera nga Danyeri yalaba nga mu bwakabaka bugenda okugenda nga buddiriŋŋana, ate nga bugenze buddiriŋŋana, ne wakati mu bwakabaka ng'ate wasimbidde awo obwakabaka obutakyuka bwe bwa Yesu, ne mu Danyeri 7 ng'akoze ekintu kye kimu. Salawo ogenda kubeera side ki, kubanga firimu yaggwa dda. Firimu star tafa nga firimu tennaggwa. Salawo ku obwakabaka obw'emirundi ebiri obw'abaana b'abantu n'obw'eggulu ogenda kubeera mu bwakabaka ki? Kolangira nti ogenda kubeera mu bwakabaka bwa Katonda, kiteeke mu mutwe, kiyingize mu mutima, beera mwetegefu okufiirwa ebintu ebimu. Bw'oba onoonyweza eky'omwoyo, bw'oba onoonyweza okutambula ne Kristo, okubeera abamu ku abo abagenda okusika naye mu bwakabaka obw'omu ggulu, beera mwetegefu okufiirwa. Ku Bikulu 12 alina kyatugamba. Bw'oba toli mwetegefu kufiirwa, era oli mwetegefu okufiirwa. Nkiddamu, bw'oba toli mwetegefu wa kufiirwa, era oli mwetegefu wa kufiirwa. 10 ne mpulira eddoboozi ddene ku Bikulu 12 mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we. Kubanga aloopa baganda baffe, yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda emisana n'ekiro. Nabo nno baamuwangula lwa musaayi gwa mwana gwa ndiga n'olw'ekigambo kyo kutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu okutuusa ku kufa. Beera mwetegefu okufiirwa. Tuli wakati mu ddwaniro. Bwakabaka bwa Katonda buyigga mitima, butuule omwo. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, butuukirivu, mirembe, ssanyu, mwoyo mutukuvu. N'obwakabaka bwa Sitaani buyigga mitima, ate kati gw'olina omutima kati oli katale. Luka 17:27 tebagamba nti bubuno wano obwakabaka bwa Katonda bubuno bwekwese wano mu kasonda. Agambye obwakabaka bwa Katonda bubokkiriza Yesu bwajja mu mutima gwo, mwe buzimbira buli embalayo. Tebugenda kujja nga bweyolese, kati buzimba, ejjinja likula. Kyokka bw'otokkiriza obwo bwakabaka kukula, waliwo obwakabaka obulala bwe bufuga muggwe. Salawo. Abooluganda, okulya ebyamagero bya Yesu tekitegeeza nti obulamu bwa Yesu bukula muggwe. Ensi yonna erya emikisa gya Katonda, efuna obukuumi n'ebirala byonna, naye tekitegeeza nti Mukama Katonda afugira mu bo. Abantu bangi abatudde ku ttaka lya kabaka n'ettaka lya Queen naye nga tebamukkiririzaamu. Na wano mu Buganda wano tulina abantu bangi nga tebaagala kabaka waffe, naye nga ate batudde ku ttaka lye. Kati okubeera ng'oli ebyamagero bya Yesu, Mukama ankolera nange ankuuma, tekitegeeza nti Katonda afugira mu ggwe.
Katonda akuyita nze nanga mpita tuzimbe enkolagana eyo ye atule mufe. Katonda yali agadde obeere mujulizi ng'akola omulimu, mukkiriza atuule nga Peetero bwe yamukkiriza okutuula mu lyato lye abuulirira. Kkiriza atuule mu ggwe ayogere. Nga tweyongerayo olunaku lw'enkya tosubwa mu lunch hours zaffe zitugenda okuba nazo nga tutambula olugendo luno. Twagala kulaba ensi bweri ku speeding esetingibwa. Tugenda kulaba ebyandiko ebikikakasa. Twafulumya n'akatabo, nafulumya dda akatabo akoogera ku bino. Fuga kw'ensolo. Ebintu bingi ebikyeyongera okukyuka. Tusabire nnyo abali mu byobufuzi kubanga okusalawo kuli gye bali, either okusika Katonda afugire mu bantu nga bateekawo system nga ne Katonda mwali, oba okugoba Katonda nga bafuga. Naye gye banaakoma okugoba Katonda nga bafuga bagenda kumaliza nga bataddewo ebintu bingi ebikontanira ddala ne Katonda. Naye ekibuuzo, mwana wa Katonda n'osigala okyekkiriranya singa akaseera kanaatuuka nga bwe tuli mu kumanya nti eddiini empya eri mu kuzimbibwa, abamu ku basumba bagenda kwewaayo mangu nnyo kubanga bajja kuba baagala mirembe ng'ate ensi yonna ekyo kyenoonya. Enoonya okumalawo entalo, enoonya okumalawo obubbi, enoonya okumalawo obulwadde. Kati ng'ate amagezi agamu ge banaabanga basala okumalawo ebintu ebyo gagenda kubeera nga gatuukiriza byawandiikibwa. Abawangula mu misinde, mu bikonde, mu kubuuka, mu kudduka, mu kuwuga, kwolwo lwawangudde omudaali si lwabayakedde okukola practice. Okweteekateeka baba baakukola dda, bakukola emyezi emyaka, ne kibabeera mu bwongo nja kudduka mpangule, nja kuleeta omudaali ogwa zaabu. N'akikolerera, n'akiteekamu amaanyi ge, n'akiddukira, n'akiteekamu ebiseera, ebinywa ne bikyuka, dayate n'agikyusa, tamala galya kubanga alina omudaali gw'ayagala okutuukako. Abange, bwe kibeera nga ddala tulina emidaali gye twagala okutuukako n'engule, ddala obikolerera. Era bw'oba tobikolerera, oyinayooko essuubi ate ebyokubyesunga. Bwali bukeddeko ku makya n'onakuwalwa, lwaki tebampadde mudaali ogw'okuwangula emisinde, nga togiddukangako. Osiba mu buliri, osula mu buliri, weegolola paka obudde lwe bukya. Oyinza okukeera ku makya n'ogamba yahumba omudaali w'emisinde nga tewagigezesa. Genda otunye bonna abadduka emisinde, genda otunye bonna abazannya emizannyo, genda otunye abazannya kungufu, genda otunye abazannya ebikonde, genda otunye ababuuka. Emizannyo gyonna egiriko emidaali, egiriko empeera, tebakeera ku makya ku olwo n'atraininga olw'eggulo n'adduka n'awangula ne bagumuwa. Si bya lunaku olwo. Lwaki ekyo tekitubeera kyakulabirako? Pawulo agambye siringa akuba ebbanga, nziruka mpaka n'okutuuka wali awo wakanirwe. Kitegeeza ebintu byakweteekateeka kati bw'oteeteekateeka kati luli Yesu lw'anaakoma olw'onookeera okwetegeka. Mikwano leka tukole kyonna. Nsanyukira nnyo ab'emizannyo abo balumemba ne badduka ne batuuyana. Entuuyana bali gye batuuyanira eky'omubiri kye bayita omudaali okufunamu omugaati gw'olwaleero tekyandisenzeewoko nnyo ffe abalafubanira omudaali ogw'omwoyo. Bali babiteekamu ne ssente. Waliwo omukyala gwe nabadde ndabaawo ku TV, yabadde omu ku abagenda okudduka mu Olympics,
nga yakateeka miliyoni nga 25 mu kweteekateeka agenda adduke amaliridde bezzaamu amaanyi omudaali tuguleetera Uganda yagambe miliyoni 2 mwezi ziyake just okukweteekateeka ataddemu omubiri gwe ebiseera bye amaanyi ge sente ze abange obwakabaka ddala okuva wansi w'omutima gwo ddala nga biva wansi wa mutima ng'oli serious obitaddemu amaanyi go obitaddemu sente zo olinayo sente zobala nakateeka miliyoni 15 mu bwakabaka nga ne Katonda ze yagamba okuwaayo zikyakaluubirira owuliranga Katonda akusala ensawo okisanyukira bw'okiteekamu ssente ate ebiseera byo oba ku lunaku oddira obudde buno wookoyera nga otulo tukutwala naga nkansomeeko ku Bible naye ate omala nakwala buliri bulungi nnyo n'ogamba kamalire ddala okwala male n'okunaaba n'oyambala ne nayiti n'olyoka ojjayo piro n'ogamba mu buddakika obwo obusembayo ng'omubiri gukooye nnyo olunaku lwonna n'ogamba Mukama kansomeeko ku Bible era kankoleko ne ku by'omwoyo ogamba Matayo n'agamba Luka nno tugende wa Yokaana naye nga by'osoma bwongo osomera mu tulo obwe bulamu olwokola abantu mu bulamu obw'omubiri byali byadde bituwa ekyokulabirako ekirungi eky'obulamu obw'omwoyo kubanga ebyomubiri tubitegeera bulungi kati tukwate bukwasa ebyomubiri tubize kusaidiya ebyomwoyo naali agadde okusabako naawe okusaba kwange naawe ogenda kwesabira ogambe Mukama ngeziwaza mu kusoma obubonero n'ebiseera saagala kubeera musiru ngeziwaza mu kumanya ngeziwaza ogambe Mukama nyambe ebinywa byange eby'omwoyo nabyo bikule bigejje kyabulaba okubeera omunene kungulu ng'olina ebinywa eby'amaanyi naye nga mwoyo oli lugojamye naye Mukama geziwaza kitaffe twagadde okwebaza weebale mu Zabbuli 139 Mukama bw'oti bw'otugamba abaatusooka bwe bati baakwogerako baayogera ebigambo bino bitwagala okukozesa mu ssala yaffe ey'olwaleero Zabbuli 139 Mukama weebale Senfuma wamumanya dda weebale omwogezi kwabo baatusooka baatugamba mbugwe musumba waabwe tebalina kibeetaaga bwera tebagenda kutya kintu kyonna Mukama omuwandiisi ona bw'ati bw'atuluŋŋamiza nti bw'ati bwe yakumanya nti ayi Mukama wannoonya nze wammanya weebale ne Senfuma wamunoonya okuva mu njaga wamunoonya wamumanya wamanyanga n'olunaku lw'olwaleero abantu bajja kubeera mu mayumba nga kyayise ng'ekiragiro si wano wokka amawanga gonna weebale bino wabimanya mbu wamunoonya nze wamanya olwaleero nti nze nayogera eri abantu era omanyi bwe ntuula era omanyi bwe ngolokoka weebale Mukama omanyi wawayalinga omubiri gwange mu magezi ag'ekika ekyawaggulu ennyo emisulo egiri mu mubiri gwange sigimanyi naye gwe ogimanyi omanyi ebinywa byange obimanyi wabikola mu kisimanyi omusaayi gwange wagujja mu kisimanyi naye gwe omanyi weebale nkwebaza Mukama otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala
ekyo nno nakyo Mukama kikulu. Ebirowoozo byaffe nga tetunnaba na ku birowoozo oba omanyi ku lunaku bwe luti mu ssaawa bwe ziti Senfuma ajja kuba mu kifo bwe kiti ng'alowooza bw'ati, weebala omanyi. Gwe yamanya n'Adamu nga tannaba ggwa n'omanya nti ajja ggwa. Weebale Mukama omanyi. Kati nno ebirowoozo byange ebibi eby'olwaleero bye nkoze ebimpiseemu, omusaayi gwa Yesu weeguli, mbyenenya. Bwe tugamba nti tetulina kibi twekyamya ffekka, n'amazima tegabeera mu ffe. Ye Yokaana ekisooka, essula esooka kuva ku nyolunyo lw'omunaana n'olw'omwenda. Naye bwe twatula ebibi byaffe olw'amazima okutusonyiwa, mbyatula ebirowoozo ebivundu ebitakkirizibwa mu maaso g'abantu bye batalaba naye nga gw'obiraba. Mukama mbyatula mu maaso go. Twenenya obutali butuukirivu. Mu Zabbuli 13 otugambye nti otumanyi. Taata nga bw'asaasira omwana we naawe bw'otyo bw'otusaasidde. Era otumanyi tuli mubiri bubiri. Nenenya Mukama omanyi byendowooza ebyenkya byange obimanyi. N'olunaku mwe watereka entaana yange Mukama olumanyi. Sigenda kutya kubanga gwe bw'otyo bwe wankola. Nsaba oyongera otumalamu entiisa ey'okutya biki ebigenda mu maaso. Gitununemu tugeme, tuyite mulembe nga tetutya, tutambule nga tukimanyi Mukama oli wamu naffe. Omanyi bwe ntuula ate era omanyi bwe ngolokoka. Onoonyeza ddala ekkubo lyange lyonna n'okwebaka kwange. Era omanyi amagenda gange gonna Mukama, amagenda gange binambaako bimanyi. Abantu be wategekera okusinkana mu bulamu obamanyi. Be wategeka okusinkana olwaleero mbasinkanye ku mikutu mbamanyi, obamanyi. Nze sibamanyi n'abamu sibalabangako. Nangirira omukisa ogwo ku bulamu bwabwe. Bageziwaza abantu bo, tugeziwaza abantu bo. Tweteekateeka okweŋŋanga omulembe guno. Ba Danyeri bwe batwala mu Babilooni n'obagamba nja bakuumirayo, naffe onootukuuma. N'otugamba bwe mutuuka e Babilooni, bwe mutuuka e Babilooni bw'otyo bwe bagamba mulime, naffe tunaalima. Muwase, naffe tunaawasa. Tumufumbize abaana bammwe, tubafumbiza mu linnya lya Mukama, mulunde. Era mwagalizenga ekibuga emirembe, olw'emirembe gyakyo nammwe munaabanga n'emirembe. Ebyo wabigamba ba Danyeri nga bagenda mu nseeteri yaabwe tibaagalize ebibuga emirembe, olw'emirembe gy'ekibuga nabo banaabanga n'emirembe. Oyo abeera Yeremiya 29. Mukama twagaliza amawanga gonna mwe tuli emirembe. Twagaliza eggwanga lyaffe Uganda n'amawanga amalala, endwadde zino nga zitambula olwaleero. Abakkiriza bageme obutatya kintu kyonna, n'abalwadde Mukama bawonye. Omanyi bwe tutuula. Bw'oba wakuumira Abayisirayiri e Babilooni, naffe onootukuumira wano Mukama. Onyola okunaagambye nti wali kigambo mu lulimi lwange, laba ggwe Mukama ky'otomanyidde ddala. Nkwebaza Mukama bye tunaayogera, tuyambe okwegendera bye twogera, kubanga mu byomwe muva obulamu oba okuzikirira. Onzingiziza mu maaso n'ennyuma, era ontaddeko omukono gwo okumanya okuliŋŋanga okwo kwa kitalo kunnema, ate era kwa waggulu siyinza kukutuukako. Mukama w'omukisa ebigambo bino. Abatya abatidde baleme kutya kintu kyonna. Twewaayo gy'oli omwagalwa mukwano, tuyigiriza okuwugira mu kubeerawo kwo. Ekisa kitukulembere, kitubikkeko omwoyo omutukuvu tuluŋŋame, okumanya okuliŋŋanga kwa kitalo nnyo kwa waggulu kunnema. Tulangirira obukuumi ekigo twetoloola, tulangiridde omukisa. Abantu babawa omukisa ogw'omubiri n'ogw'omubiri. Nga tutambula olugendo luno Mukama, abantu babawa omukisa baleme kujjula kintu kyonna. Sajja gwe ne mukazi gwe nkusabira. Mukama akuume, Mukama akunyweze, Mukama agaziye, Mukama akusibe enkuba oleme kutya kintu kyonna. Yakutandika akajja kukumaliriza. Maliyo okuweereza Mukama ennaku ze zisigaddeyo. Ennaku zo nziwonga mu mikono gya Mukama. Zewafiirwa Mukama azikusonyiwa akuwa amaanyi okozese bulungi ezisigaddeyo. Mukama abeere wamu naawe akusanyuse. Agaziye eby'omwoyo n'eby'omubiri. Ogase bangi ng'oyogera. Ogase bangi mu by'ensimbi.
era Mukama tukize ebigambo ebyo ku bulamu bwo. Temusobola tukyagenda mu maaso, Mukama abapeera omukisa, muweeyo ssente zo tuzeetaagira ddala okubeera ku mikutu kitegeeza ssente mpitirivu. Enamba z'amasimu zeezo muziraba 785 05 85 4. Ejja kuleeta mannya ga Senfuma si lwakuba nti ze ngendo zikozesa, naye lyerinnya lye twawaayo bwe twali tuwandiisa enamba y'essimu eyo. Waayo ssente zo bw'oba ozirina, atazirina tokaayana toyomba, yawa obukodo. Bw'ogatta obukodo n'obutaba talina ssente, luyombo lwe luddako. Katonda aba akuwadde omukisa togwemaliramu, tandika ogezaako okuinvestinga mu by'omwoyo. Enamba y'essimu endala 07 06 540 02. Weereza ssente zo tukole emirimu. Lankyawe zaffe temusobwa, n'enkya bwetu bwe tuli, services zigenda mu maaso, overnight zijja kubaawo. Leka tufube okubatuusaako services zonna nga bwe zibadde bulijjo. Kama akumpeera omukisa, kama akunjagalire, kama akulembere, akulembeza ekitabo kya kubala 6, akwakiza amaaso ge, kawumpuli atambula ekireewo otatuukeyo, ageme mwoyo n'emubiri mu Kristo Yesu musabidde. Mbagala nnyo. Sigadde ndi Steven Senfuma. Oba olina ekibuuzo mukube mutubuuze, tujja gezaako okubaanukula. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashazi baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu, bategese emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazagala ku DVD
CD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Heart. Chali mulamu Lumu mubisera byange byeddembe Natambula kundise kumaso Natambula nengera limbo Nesalawo kuchama netegereze Nenengere jinja kuntana Ngakulike biwandiko bwebiti Zeno gona Ateje buja nawo ojja kubanga nze Osibulo w'omukwano ntipaka nca Encalutukanga yagenze Bakubikira nti ow'omukwano bambi agenze Olw'ensi ne kufundirira Buno bulamu bulinga kimuli Leero kirungi enkya kiwotofu Bakubine byensi n'okwekusa Olunaku luli tebiri kuyamba Munnango kiraba nti obulamu bumpi Amakuddala buba bugenze Kyansolinemu okubeera wano Jjukira omutonzi ng'okyali mulamu Uncle James lwe yava e Bulaya yajja ne Kagonga akwataganye omukyala n'abaana baali Entebbe nga bamulinze Kabuladda bwe yabalaba emikugu nasuula n'ayajja n'emikono anywegera abaana kyokka abaana bamuyita mu nkwawa bakwate emikugu gye yali alese ffe twagala bitondo okusinga omutonzi byatuwadde byetugulumiza aleeta engalo semmere gyali oyagala kitoola ye tomuliko munnango
nti obulamu bumpi amangu ddala buba bugenze kyansooliremu okubeera wano jjukira omutonzi ng'okyali mulamu kiraba amangu ddala ojja kuba toliiwo kyansooliremwezi jjukira katonda ng'okyali mulamu abagenze bangi naye balazeewa jjukira omutonzi ng'okyali mulamu kikugasa ky'okulya ensiro fira omwoyo gwo jjukira omutonzi ng'okyali